Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ate munange ya interview ye eya ku BBC eyogeza ba NRM propagandist ebisongovu ne beerabira ne mukama waabwe eyakwata omukono gwe nakwata amagezi ge n'asayininga etteeka lino libali mu kwogerako Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo bye ababitegeera tubitegeera n'abatabitegeera era temubitegeera ddala. Kubanga byo ebigambo bya His Excellency bigenda maaso n'okwerambika ate era n'okutulaga nti ffe tulina lugendo lunene lwe tuliko ne bano balina kkubo ddala. Kubanga Kyagulanyi Ssentamu ebigambo abyogedde, buli kimu akikoze. Museveni atidde kwegamba Museveni ye olw'okuba nti abuliddwa kikyayinza okuddako nga yakwata emikono n'asayininga etteeka lino era awulira ng'atakula omutwe agamba naye nkoze ntya okuyita wano nga abaana bano bandiwubye. Ennaku zino bintu byakyukamu. Edda Museveni yatufuganga nga munnange tewali avaayo n'ategeeza bantu, nga tewali avaayo n'alambulula abantu. Ne kati bannayuganda bavaayo ne batereeza ensonga, ebintu ne babitereeza bulungi. Ky'oba olaba nga Museveni kimunuguna, awulira obulumi bw'amaanyi, naye ate ne bwe kinaamunuguna ne bwe kinaamukola kitya ategeere nti bannansi bakooye, bannansi beetamiddwa era bannansi kye baagala bakimanyi. Yayinza okwefuula nti mugezi, yayinza okwefuula nti wano waali we wagenda omuyisa oba wagenda omufuula omuwanguzi, naye tumulaba nga bwe tukye tugamba nti kaweddemu. Kubanga Museveni ne bw'anaagamba nti anyway yeefudde buli kimu, yeefudde Ssaabalwanyi, yeefudde Ssaabaki, buli kimu akyetumye ngera akyewadde. Museveni tasobola kumeega Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ono yo ansa, kubanga naye akimanyi bulungi nti entebe gy'alimu mwatudde munnange byaliko byonna si bibye. Yawamba bumbi buyinza ne yeefubbaza ku bannansi ate nga amaze n'okuba nga abatta nga batigimbula. Talina kyagamba, bannayuganda bamutegedde era bannayuganda bamwanise. So awadde ba propaganda ssente bagule kino bakole kino bakole kiri, neffe tubagamba tuli lwazi kubanga tuli bagumu nnyo. Ate ategedde speech eno tojja kutegeerera ddala, ate atolitegeera abali ebisiyaga mu ggwanga Uganda si kyekizibu ky'eggwanga, si kyekizibu ekiruma iffe bannansi. Era ebisiyaga ke kantu katini nnyo bwe kati akasobola okubeera nga kasolovingibwa, so si kusolovingibwa ne kaggwaawo because tebali tuvaamu, batubaddemu ebbanga lyonna off the cameras and the media. Kankuzeeyo emabega Father Deodad bwe bakitegeera nti nabadde alyanga abaana ebisiyaga, mwavaayoko ne mwekalakasa nga abaana Uganda, mwateekawo mbeera ki? Mwali mutaddewoko ku mbeera? Kanzire ku bafaaza banne, bafaaza mwabalabako nga bataddewo ne baprotestinga mu ggwanga Uganda nti Father Deodad balina okumuleeta ne bamwambula ebitiibwa bye byonna ebya Father. Mwali mukirabyeko. Kitegeeza nti eyo si y'ensonga eruma eggwanga Uganda. Mmwe ansa gye mwagala okuwulira mu His Excellency Robert Kyagulanyi Bobi Wine Ssentamu gye mutagenda funa ku nsonga eyo. Nawuliddeko abantu abamu nga mwagala otegeerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okumubuuza ekibuuzo ekyamubaningisa okubanga tagenda mu UK bamukute anaweya. Guys, muleke nammwe kwefuula nti mutegeera nnyo. Kirowoozeeko nga gwe kyeteekeko nti okedde olunaku lumu, you're a celebrity, you're a president, once wali musician ne bakunookola lyrics abamu kufe ne zetutamanyi, because many of us we don't know those lyrics, we have never listened to them. Okiwulira nookola lyrics ezakubaningisa okubeera nti notoyingira mu UK, naye time etuuse nti yes oyingidde mu UK after 10 years bani eweddewo. Come on guys, nawe kenyini n'owobeera oli wansi mu kitanda kyeyo n'owobeera nga toyinaayo wadde ka IQ akareasoninga ku nsonga, osobola okitegeera nti the moment wenyingira mu nseeno newe mbeera ngendeddeyo nsonga ndala nga mwe muclaiminga nti yabadde agendedde ku bya firimu era bye bibuuzo bye yabadde expectinga okubanga bimubuuzibwa. No, in your mindset, mu ndowooza yammwe ekyo kye muyina, muleke kulowooza nti n'omutegeera Kyagulanyi. Nange kennyini olaba sinze His Excellency Robert Ssentamu nkimanyi nti singa nyingira mu UK ebibuuzo ebimu nga bantaddemu kamera we bati
kye bagenda okusooka nga interviewer ambuuza tajja kulekayo kibuuzo kya kubeera nti no baakubaninga because of ABCD. Ali mu nsi ensi eyasalawo n'okubeera nti nno ekkiriza abasajja okwefumbirwa, that is UK. Ali mu nsi esinga okupracticinga ebya Sodoma and Gomora, ebyokulya ebisiyaga, n'olowooza mbu tebaakimubuuze. He knew from the word go. Yakimanya okuva we yategeera nti nno yes bani ye baje upliftinze wayingira mu UK bwati kye bagenda osooka okumubuuza oba zezimu ku questions ezigenda okubeera nga zimubuuzibwa, cause people balinda kumanya oba abo abangereza baagala kuwulira ki kyayogera. Kati gwe Omunnayuganda ali eyo nga gwe oyagala kuwulira nti His Excellency ayogera nti no nze abali b'ebisiyaga sibaagalira ddala nze era sikola kino. That is an answer you're going to wait for until you go to your graves. Mwena gwe woba oli eyo ng'olinda answer eyo nti Kyagulanyi agenda kera ku makya agambe nze njagala nnyo abali b'ebisiyaga, nze abali b'ebisiyaga sibaagala era sibaagalira ddala mu nsi yaffe, because no guys, ogenda kulinda answer eyo ogirinde paka wonaayingira mu kabuliyo mu ntaanaayo nga togifunye kuva gyali, cause omuntu gwe tuli mu kulinda atumanye answer gy'ayagala, he's more smarter than us 1,000 times. Abamanyi ki kyagenda okuddamu ajja kuleka nga gwe kenyini ekibuuzo kyo okyezeemu. Akuddamu ekibuuzo n'akuleka in suspense. Takuwa kyoyagala, wabula akuleka gwe kenyini gwe noweezuulira answer. Kati nga mmwe abantu ba propagandisti ba NRM n'abatonotono abatasobola kutegeera Kyagulanyi, mmwe temusobola kubizoninga ku answers z'abaawadde oba okusinziira ku interview wabeera amutunuzaamu kamera ng'amubuuza si bano abeewammwe ab'Uganda. Kiwulira? So ye abeera akimanyi nti ngenda kuddamu kyensuubira nti nno gwe ojja funa answer, bonna atunulamu eyo answer gye mbanzizeemu. Kati mmwe mbeera eyo nga mmwe mulaba nti ekizibu kya Uganda be bali b'ebisiyaga oba kyekyo kye mwagala okulira mu Kyagulanyi nti bw'anaagamba nti ye Museveni mugenda kukeera ku makya mugambe nti atwesimbe ku Kampala Street wali eri ku State Square tujjeko Museveni. Mukyaloota nnyo, mujja kufa nga mulinda answer gye mwagala okulira nga temugimufunyeemu. Naye ate nga answer entuufu ebali mu maaso gammwe mulemye ogitegeera, kuba mwagala nnyo bawulira buli kimu. Oyagala ne bakuwandiikira X ne bamala ne bagikuwandiikira ne bakuwandiikira buli kimu byeba bannayuganda bye mwagala, but you're not going to get that answer you're waiting for from our president, my president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, cause answer already yagibawadda. You wait for it until you go to your own graves. Mujja usanga mulibeera mufudde mulimanya answer entuufu. Ekizibu kya Uganda si bali babisiyaga. They've been there and they will be there. Duli eri baalingangawo off the cameras. But right now, ensi efuuse eki global. So you expect such things. People are too much in social media life. So you will see such stuff. Ebitaliwo back then. So they've been there and they will be there. If at all temwavayo ne protesting on Father Day or Dad, gwe ba confirming ati no yes ali ebisiyaga a practicing ati homosexuality. Olaba temwekalakasa. Kachitegeeza ebisiyaga sibi ebizibu bya Uganda. Ekizibu kya Uganda, we want our people. Our 18 missing people. Those are one of our problems. Because if at all the 18s are missing, you may wake up in the morning when 100s are missing. We want our people who are imprisoned because of politics, because they have their rights. Okubeera ntino baagala gwe baagala. Bwe tubeera nga tuli in the country, egamba ntino we practice democracy, so our people should be released. Ekyo kyekizibu ekimu gye tulaba essaawa zino eno. Nti even you tomorrow basobola okujja ne bakola ki, ne bakukwata, ne bakusibira obwereere. Okiwulira? Waliwo ebintu bye twagala okubeera nga tulwanyisa. Land grabbing. Okubeera nga batwala ekintu kyo forcefully nga tosazeewo. Mumuwoza mbu Museveni walivaako tulifuna ettaka lyaffe. In your dream.
Bobi Wine yakoze interview wali ku BBC mu ggwanga lya Bungereza. We twogerera sawa ya leero ekutte wansi ne waggulu mu ggwanga lya Uganda. Nabagamba Bobi Wine agenda babeerera muzibu nnyo okutegeera. Kubanga ne yabadde amukolako interview Abantu bangi balemedde okutegeera interview ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nebiki yaddagezaako okutangaaza ne byadde atugamba munnange era bo baasigaliddeyo eyo mu mitaiti yaabwe ey'okulowooza otherwise naye nga interview yabadde bulungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bali baagala bigambo mbiwagira nnyo nkola ki nedda no his excellence musajja mugezi nnyo ebintu abitegeera buli kimu kyalikola kikola with professionalism era toyina womukwatira nsolo toyina womugambirako Uganda mukwano gwange ensonga yo agitegedde wabanga Saabatemu alowooza nti abakungu ba gavumenti ya Museveni basobola okulowoozesa oba okubuusabuusa entegeerayo wamu n'abo ababakubira ekikopo ku social media kuno. Bw'oba toli mugezi nnyo oba nga tolowooza nnyo nga totuula n'ofumiitiriza ebigambo ebiva mu abo abantu osobola okulowooza nti munnaaye batuufu era gw'oli mukyamu. Bw'olaba nga minisita omulamba avuddeyo n'agamba nti twakizudde ng'abamu be bagamba mbu bamiisinga impewo ate n'abamiisinga bali beekweka bagenda mu nsi ze bafunamu za asylum, they are asylum seekers. Naye nga mu bantu ba meshonize ba asylum seekers ye yeekolera itungo ye haitawa nga babatadde ku incident ki ey'amajambere. Naye nga mu 18 gwe twogerako ogumiisinga tekuliko n'omu gwe boogera, tekuliko n'omu gwe ba-addressinga mu public okuleka omuntu gwe bafokasingako kwaba ababakubira ekikopo ye Emily Smith eyavaayo n'agamba mbu Kibalama ali mu Canada. Ali mu Canada. Nzaawe nsabira balooya baffe bamuwadanku nnyingi. Tutandikire ku Emily Smith naye wadde nga nabbanja tumubanja Kibalama. Emily Smith nga we yakeera n'agamba nti Kibalama ali mu Canada. Atubuulire oba awe public home address ya Kibalama mu Canada gyali. Osanga omuntu n'agamba nti abantu beekweka the asylum seekers. Naye nga abali mu kusaba obubudamu mu nsi endala oyogera yeekolera itungo oyogera haitawa. Naye nga the 18 missing people toboogera nako. Ye gavumenti ya Museveni ekuleetera mwana wattu okulowooza nti ddala bye boogera bituufu era ggwe endowooza yo nkyamu. Bw'obeera nga endowooza yo nafu osobola okugwa mu kitimba ky'abo abantu. Kubanga bajja wano ku social media ne batandika okutambuza kino ki propaganda kyabwe n'abakubi baabwe ababakubira ekikopo ku baana ba Kibalama ne bafokasinga ku mwana omuto oyo. Omwana omuto ti omwana alina emyaka 2 Kibalama omwana alina emyaka 2 mugamba mutyambu Kibalama yabula ABCD. Kwegamba ne batandika okulowoozesa omuntu wali eyo nti munnaye bino betubanje Kibalama nti no yabuzibwawo emyaka gino gigenda giri mwena nti nedda olaba yazaala n'ono omwana ow'emyaka 2 amuzadde ddi. Ye gavumenti ya Museveni n'abakungu baayo bw'obanga endowooza yonfunda bw'obanga tosobola kutuula n'osengejja bigambo bibafulumamu. Omusajja atunula mu kamera n'agamba nti munnaaye abantu beekweka nti abawagizi ba National Unity Platform beekwese naye nga mubayogera okugamba nti the asylum seekers those are the likes of yeekolera itungo gwe tulaba nako ng'akoze video haitawa eyeeyogerera naye ne bajja amaaso
ku nsonga enkulu eya 18 missing people. Kati woba oli munafu wa bwongo abantu bano 18 obavaako no focusinga ku kya ekolera itungo ne haitawa sina incident ya majambere. Nzawe naviridde ku ggwanga nengamba Mukama Katonda wange gwe yatutonda bwe tuba tulina ekikyamu kye twakola ng'abana Uganda kitwoleke kitwoleseze mu maaso tukimanye tukisiibire tukwegayirire ne waliwo bw'otuuka n'ogamba naye Mukama Katonda wange n'osanga abantu nga bafuulu figa waliwo abo abaana ababeera ku TikTok ku social media n'osanga omwana ng'agamba nti Muhoozi ye next president n'osanga omuntu ng'oyo nga wallahi talina wadde laavu yonna yansi ye nga ovudde ne ku ky'okubeera ba missing people but Uganda as a country, Uganda as our motherland, Uganda as our home. N'osanga omuntu ng'oyo ng'ayogera ebigambo bwe bityo n'ogamba naye ddala tulya mmere ki obumpwakimpwaki bwatumalira mu ddala nti some of us we decided to be beggars. Ffe mwalondawo okubeera ng'obumpwakimpwaki obukunkumuka. Naye nga baloya baffe Emily Smith video gyeziri atubuulire wa Kibalama gyali, atuwe home address engeri gy'amanyi gyali, atuwe home address. Temutugamba nti ne gyali amateeka tegakola. bamusingana nga yebase mbaka sallallahu. Abakungu ba gavumenti ya Museveni basobola okulowoozesa oba okubuusabuusa entegeerayo wamu n'abo ababakubira ekikopo ku social media kuno. Bw'oba toli mugezi nnyo oba nga tolowooza nnyo nga totuula Nejebuli eno Ssabatemu Yosete Buhabulwa ajja kwewaako yekka obujulizi ku Bannayuganda bagenda dda ku Bannayuganda bagenda asaanyaawo era ku Bannayuganda bagenda amalamu amaanyi abangi abatembudde abangi abasse n'etwongera omujjukiza Ssabatemu nti this is Uganda for Ugandans era ebyenjawulo bijja kubeerawo. Buhabulwa tagenda kubeera nga alowooza nti musanyufu ng'alina omusaayi gw'abantu. Ajja konfaminga nnyo era ajja kweraga nnyo engeri gy'esse Bannayuganda era twongera omujjukiza nti Bannayuganda ffenna nga twekutte wamu tuwakigenda gaana tugenda kuba ab'amaanyi, tugenda kuba abanunuzi. Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo singa tunaaba tukwataganyidde wamu. Era tusuubira nti buli Munnayuganda ajja kuba wanjawulo era tujja kukwataganira wamu tebe nga tutereeza byonna ebyasoba na byonna ebyalema. Buhabulwa tujja kununulwa tubajjukiza nti Nation Platform era nga tubasuubiza Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Bino byonna Museveni byewaako obujulizi. Hassan Mubiro yali akola bwa Dobye Kawaala Kasube mu division. Bannayuganda bonna bajja kugenda mu maaso n'okutegeera omutemu yaani.